Jowali wa sister we. Aha. Kati go wasabye ku mwana wo. Nkugambye nayina omwana nesimu yazijjeko. Kuba ndoze ono yamugambye jjako essimu. Kuba namugambye ngenda kutabuka ku ky'omwana kuba njagala mwana wange. Sisobola kuddira Kasuku mwana wange. Talina maama we, talina kitaawe. Chokanga mwembi we muri. Chokanga fembi we tuli. Obo omwana si uwo. Kati awo wenzija. Bwe bulumi bwe nkugamba bwe nina Kasuku. Kati njagala kumbulira. Omwana wange era ekyo nkimubadde nga nkimugamba buli we tubadde nga tutabuka nga musabye njogereko n'omwana n'agaana omumpa. Nga mubuuza naye omwana gw'otampa omwana wange oba omwana si wange. Tamu neggwaako Kasuku omuntu n'alaga nti omwana we yakozebwa ati yadde okusindikirako kagundi. Kati obwongo busensinga ng'oluusi bw'abaawo ne ka video kakusindikidde oba akafaananyi kaliko forward kitegeeza alina gy'akajje n'akakusindikira. Tagenda ku video ya mwana ni gobo onolaba video kati kireko omusajja yagaana omwana oba Florence yagamba omusajja talina mwana kuba nakyo kisoboka kuba omwana tamuyita maama omwana amuyita Florence amuyita linnya lye. Ye Florence yes nakazibwe nakazibwe Florence ngoyina ku bondi wokolera awe ekibuye omusajja muwo omwana we kitegeera kati Kasuku nanyini bondi aliya Florence mukuteke kuninga alete omwana w'omusajja obujozi busukka Kasuku ekikato kinyoma bunafu bwemba muli bamaanya ate temujoga nnyo Kasuku okitegeera omuntu mulekere mwako obuntu mundeke mwako obuntu naye n'omwana wange Kasuku Kasuku waliwo ebintu ebiruma ngomyewo emyaka 3 tosobola kugandira ngolaba omwana wo nembeerawo nga ninga atalina mwana Kasuku ndesa abakazi ababuli kika abayina ssente abakazi abalungi n'ogamba kambere ne mukazi wange Kasuku gwetobye naye n'oguma n'obeerawo ng'omusajja n'ogamba nze kaseni n'omukazi noonya ssente naye Kasuku n'omwana owo tebamukkiriza kulabako omuntu alina omwana gyeko essimu baagala nkola eki baagala neteze Kasuku emyaka gye mmaze Dubai emyaka 3 omwezi gwe siweereza ssente bwe guno omwezi gwokka gwenkomeddewo ate nga n'omukazi namunnyonnyola buli kimu n'akitegeera nange ate wali buzibu komawo gwe mwezi gwokka gwe siweereza ssente naye n'osaba omwana wo omuntu ajjako essimu ku mwana wo kati ze omwana wange ng'ambe nti si wange nkole nti bw'aba mukazi mukabiridde ebbanga nemugamba omwana waba si wange ng'amba nti omwana si wange Kasuku nze siina taata nkuze siina taata nkulidde ku bukojja bwa maama wange be bankuziza be bataata bange be maama bange be bantu bemmanyi Kasuku ennaku eri mu nsi ennaku ekuluma n'owulira ng'oyagala kwejja mu bulamu bwansi eno naye omuntu ye tamanya kintu kyakola muntu kigenda muteeka mu bulamu kimazima ddala Kasuku nze seebaka maze ennaku 3 sidde wake wange ntyayo sula mu mmotoka no parking ewali abantu oluusi n'ogiteeka mu parking oluusi n'oteeka ku kkubo neweebaka Kasuku lwaki mpambona nina omwana at least bw'oba omukazi yagenze kale at least mbeere n'omwana wange mmanye nti nina omwana naye n'okwogerako bugizi Kasuku lwaki nsaba olukusa ogenda okulaba omwana wange lwaki banja okutuuka ku ekyo. Omukyala omu ku bakyala 8 abali eyo abandaba ali mu katyabaga k'okufuna kookolo w'amabeere. Gwe naawe n'omwagalwawo ne bannyinaabo bali mu katyabaga k'obulwadde buno. Kyazuulibwa nti ebitundu 56 ku buli 100 eby'abakyala bafa kookolo abasinga bafudde kookolo w'amabeere. Faba Eric Cancer Initiative tuvuddeyo okubangula abakyala nga bakozesa okwekebera ewaka ebbeere lyabwe nga bazuula obubonero amangu obusobola okuteeka mu katyabaga k'okufuna kookolo w'amabeere. Obadde okimanyi nti osobola okikola ng'oli wakaawo okunyiga ebbeere n'ozuula akayinja kalirimu amasira agavaamu oba sayizi eba ekyuse ekisobola okukuteeka mu katyabaga k'okufuna kookolo. Okuzuula amangu kitaasa obulamu bwo. Twegatteko ng'okuba ku ssimu yaffe wansi tukusomese tukubangula steps ezisobola okutaasa obulamu bwo. Weewaawo n'okutugoberera ku mitimbagano gya Facebook, Instagram ne Twitter okufuna information ekwatagana ku bulwadde buno.
Join us for the Wild Food and Culture Festival, a feast for your senses. Immerse yourself in the rich tapestry of global cultures. It's not just about tasting, it's about experiencing. Join interactive activities and create memories that last a lifetime. Tickets available now. Don't miss out on this culinary and cultural extravaganza. The Wild Food and Culture Festival is the place to be. See you there. Welcome to yet another edition of Kasuku Live. Olunaku olwaleero mbadde nina kubeera kanga mpumuddemu fai tulina pate wali tulina omugaga waffe yatugambye nti temusobola celebratinga buwanguzi b'emutyo kyekyo zigaga mpitamu nnyo Kasuku sobola kubeerawo nga ensonga za mutima so neŋŋamba nti naye omwami ono yankubira essimu ku Friday mbeera nnyinyuse naye because ebintu bye wanyinyonnyolamu neŋŋamba nenda nga weetaaga emergency therapy kwe kusalawo neŋŋamba nti leero tukole amanya go gwani eri lyatulaba n'atuwuliriza Bampita Kasozi Moses. Ojja kwongera ku ddoboozi. Bampita Kasozi Moses. Kasozi Moses. Essebo. Waŋŋambye wali ku kyeyo. Essebo. Badde ku kyeyo kati we mbalamu ndowooza ndi myaka ng'ena. Nagenda ne nkomawo ne mmala n'enzirayo. Nomala n'oddayo. Naye mu kudda omulundi ogwasooka ensonga enkulu lwaki ndi wano Kasuku. Nsonga za mutima, nsonga za family. Of which family yasasise yo sikyazza sikyalina kyenziza. It is a lost battle. You know, ngenda okudda omulundi ogwasooka nagenda 2018. Ngenda okudda ng'omukazi yeekyanze. Nava wano ne mukazi wange. Wagenda wa? Wagenda munsi Dubai. Obadde Kadama. Obadde okola mulimu ki? Abasajja tuba basekadama. Obadde okola mulimu ki? Nze ndi chef. Ndi musajja wa kiyungu, I'm a professional chef. So bwe nagenda ne ntandika okukola embeera teyali nyangu at first because natandikira wansi Kasuku kasente kaali katono nnyo. Nali nfuna emitwalo 8 egya wano zeddira mu 8. Kasuku I was working 16 hours every day, you know. Nalika wana amabanja Kasuku gaali ga milioni 6 n'ekitundu. N'ogasasula. Amabanja ago gendekawo gaali nga n'omukyalo wange nga tulina omwana siga nti girlfriend but tulina omwana omukyalo wange yali kugamba yeyanteeka mu pipeline y'okufuna sente ezo ezipanga okugenda. First time yali okugenda 2017 aba airport ne bannemesa ogenda nenziramu buto n'empanga 2018 nenvuga emmotoka waliwo obumotoka buno bukabo bwaliwo obw'aba China nenvuga 2018 era nagenda gwako ngankuŋŋanyiza akasente kitegeera nendeka wana amabanja ga 6.5 nengende UAE nentandika okuba ekyeyo. I started with little salary 800 dirham per month. Sente ezo olwokuba nti yali ampozi sente gye zaava ziri milioni 6 zegambye ze baŋŋaana okugenda 2017 because tezaali za pressure ng'omuntu oga nti loan biki zaali zivudde mu bantu baffe. Natandika okukwata nasalawo neŋŋamba mukazi wange nagenda ovaano ng'ali mobile money kitegeera ng'alina akaduuka naye ng'obusente bwonna bukoze eki buweddewo. Kasuku nenkwata sente salary yenna gwe nali nfuna namuwanga mukazi azeewo capital kuba nakolawo emyezi 7 namala emyezi 6 nga sente zonna nzimuwa oba okitegeera. Only omwezi ogwali gusembayo gwokka gwe saamuwa sente ate kuba nagwo saagumala kuba mpaka half salary because nali nkola nnyo. I was working 16 hours Kasuku kitegeera tutandika saawa 11 tunyuka mu 5 ez'ekiro oba okitegeera nga ndwadde n'endwalirayo. So Katonda nanyamba ne bankansolinga nga sikyasobola sente zonna nga nziwa mukazi era ne sente zazzaamu visa
omukazi yampolako emitwalo gaali 10 teyampola wabula yampa kuba sente zaali zange nga nzimuwa kuba namugamba ngenda kuwa sente zino osobole okwebeezaawo ng'ate nange bwenjiya obeerewo n'omwana akole ki abeerewo muleme kunteeka ku pressure kuba ebintu bikyali byaki byakuyiya nina amabanja n'obulamu tebunnatereera which we agreed nentandika okukola nemuwa sente bwe namuwa sente nze nentandika okugenda mu maaso kati omulimu ogwaddako okufuna nga nzizizaamu visa omulimu gwe naddako okufuna first salary yasooka yali kumuddiza balance we emitwalo 5 keyampa so that abeere comfortably happy nga saagala kukwata ku capital we because nze nakibala twakibala nze naye ne mugabo obeera ne $5.5 how much money can you generate as a profit per month nangamba ezo sente sobola okufuna emitwalo 5 kwameka kwana nangamba ezo sente sobola okumbeezaawo kuba sisasula nyumba because Kasuku nagenda ovaano ng'abeera waabwe twakkaanya embeera yali egaanye nze nagenda okuvaano nga sibeera mu nyumba nali nsuula mu mmotoka nga mwensula okitegeera era nze nava mu mmotoka okgenda nga siina wange ng'ebintu byange byonna biri mu mmotoka bwana kasenya bwana sabuuni buli kimu Kasuku this is too deep I don't want to talk about it but njagala nkuwe summary yakyo naawe okirabe okitegeera because Kasuku fe abasajja ensi etulekeredde nnyo n'obwenzi bw'omukazi babunenyeza gwe omusajja oba okitegeera fe batunenyeza buli kimu Kasuku am here for men is right oba okitegeera men we cannot speak up because buli kyoyogera bagamba ogwo gusajja guswaza omusajja oyogera otya bwotyo naye tulina obulumi Kasuku mwagala nette okitegeera bantu baagala male kwetta ku byempiseemu nentandika Kasuku omukazi nemuweereza sente kati bwe muweereza sente n'atanemanya nti ekyo kikoze eki kisootinze then kantandike nange okutandika obulamu obuki obulala ndabe nga mpangapanga because nze mutwe omukulu nenkola kuba saalwayo omwaka ogwo namayo almost 1 year nenkomawo nenkola nga bwensasula n'amabanja kuba baali batubanja era sente ye kenyini nga bwenzuwa nakola ki nazisasula kuba yamanyi sente gye zaakola ki gye zaava ye yanteekayo nga sente nemuwaako haafu yaazo ne tuzisasula Kasuku nkomawo wano ngenda okudda nakomawo 2020 March omukazi afuuse kirala Kasuku kitegeera omukazi afuuse kirala nga byayogera birala Kasuku omukazi wange sikyamutegeera omukazi gwe ninamu omwana sigamba nti Kasuku omukazi ewaabwe bamanyi teri atamanyi nakyala nali nakyala nagenda okuva nakyala Kasuku nakyala 2015 nenkyala ewaabwe teri atamanyi family yaabwe manyi this is 2015 Kasuku when nakyala ewaabwe nga ndi mwana muto tubadde mu relationship this is 2013 nenkumawo Kasuku ngenda okudda omukazi akyuse nabeerako naye mu nsonga z'omukwano only one time mwegatta naye omunondi gwo only one time nemubuuza kiki ekigenda mu maaso nga ayina ensonga zaŋŋamba yes nga it is understandable kuba Kasuku nze I was born by a Christian my father is a Christian taata wange yali musajja mu Kristaayo but I was raised in a Muslim family which I had to adapt because I went there when I was 5 nagenda nga ndi mupi wano Kasuku nava actually sijivanga because even now is the only family I recognize because be bantu bembeera nabo bempangala nabo be bampangaziza be bankuziza be baganda bange be buli kimu namunnyonnyola buli kimu mukazi n'akitegeera Kasuku okitegeera n'omulaga obunaku bwo nemulaga ennaku yange Kasuku abakazi tebaagala ebyo bintu lindako mwenyi kugira we wano obulumi wange obusinga okuva Kasuku namulaga ennaku yange nanjagala olw'ennaku yange nankwatibwako ekisa Kasuku nabeerawo ng'omukazi oyo I cannot even provide omutwalo gw'ensimbi nga sisobola gumuwa oba okitegeera naye nga waali awo n'olowooza nti akyakwagala the question is coming nebuuza omuntu gwe nalisobola kuba mutwalo nentuuka nga nsobola omuwa emitwalo 10 nentuuka nga nsobola omuwa akakadde nentuuka nga nsobola omuwa obukadde obubiri nensolovinga ebizibu bye really what happened because luli bw'aba yasobola okubaawo nga sirina kyemuwa nentuuka mu position nga nsobola okuba kyemuwa nga tugenda maaso because nali wakwanjula mwaka guno Kasuku bwe mbadde Dubai nefuna ebizibu eby'amaanyi I had businesses which collapsed to zero nenzira ku ttaka
I have guno mwaka gwe gwali gwa introduction yange. I'm hoping nganze manyo mukazi akyaliwo because kumbe omukazi yali amuvinga on. Kitegeera. Kyotegeeza nti omukazi yali amuvinga on. Omukazi yali ngendo okudaano ng'alina omusajja Kasuku. Abakazi batuyisa bubi Kasuku. Ngendo okudaano nga ate ekisinga okunuma saalwayo nti nalwayo nga ku luno bwenduddeyo. Namalayo only 1 year. Ngendo okudaanga omukazi alina omusajja omulala. Kati wategedde otya nti alina omusajja omulala? Omwaka ogwo anti nga bw'obeerako n'omukazi n'obeera naye just only one time. Kati lindako, kati mukazi wo wagenda n'okyala ewaabwe. Yes, sir. From 2013 yeah. to date. No, nakyala 2015. Okay, anti mwekwana 2013. Yes. So kuba 2013 we mwekwana. Yes, sir. Paka leero mwakeegatta omulundi gumu. Omulundi gumu. Ogambye gwani? Nze Moses, sir. Moses oyina ekizibu. Oba gwatacyamuka. Anti nkugamba. Kali omukazi ye yali akuwa excuse ki? Anti nkugambye mu 2013. Jo mwaka 11. Mu 20 no, not 2013. Nkugambye ngendo okuva wano. Everything was okay. Anti ogambye. Kati nkomawo mu 2020 wetwabeerako naye mwezi ensonga only one time. Nenge ne mabega yali akujjamu. Of course. Nga we are okay. So we wakomawo mu 2020 COVID. Yes, March. COVID yena ne mumuyitamu. Yes. Yakujjamu omulundi only. Kubanga lyonna litwabeere ewaka. You understand. Ng'olwakuwa nsonga ki? Ensonga za ngamba nze sikyakwagala oba teyaŋŋamba nti sikyakufiiringa. Naye ngamba I don't feel you because ndaba nga waliwo ebitagatta biki ebyeddiini biki naye nga namunyonyola buli kimu n'akikkiriza even before. N'omunyonyola obunaku bwo. Even before. Kyeki kyegambye nti abakazi tebaagala bunaku. Naye nga ate baagala wuulira bintu ebyo. Kasuku ate nga yabeerawo mu bunaku obubi ennyo because Kasuku kye sigambyemu obwo obunaku gwe bw'ogamba twabeerako nga tusula na ku seminti even ne carpet nga bagitutte. Nze nagendako mukomera lw'oyo mukazi ye yansibisa. Gwe mundi gwange gwasooka ogenda mu kkomera Kasuku. Nga wa under age waki? Yayina omusajja mu kikuubo. Omusajja n'amuwa essimu nga nzibe. That is 2014. Bw'afuna essimu nga nzibe n'akwata essimu omusajja lumu tuba tuli awo. N'akwata essimu yange n'agikuba n'agyasa. Nemuganza I cannot be without phone. Nenzimujjako essimu ye nenteeka mu layini yange. Kati bali baali batwesinga nze 2014 mu Gw'omunaana era baakwata nze. Kati bwe baakwatanga nze nga olina okulaga chain yaki y'essimu. Nembalaga eyagintwala nga mukazi wange twali wandege yawo. Era essimu ne tugenda era omukyala ffene ne batukwata ne batutwala mu kkomera e Naggalama. Nagenda okumala ebintu ebyo kuba na spendinga million 5 n'ekitundu. Nagenda okuvaayo nga ndi zero balance kuba buli kyali mu nnyumba Kasuku nakitunda. Sirina kye saatunda because of her. Nenteekawo omubiri. Kasuku bino ebintu biri so emotion because tuyise ebintu bingi bisobola kunnyonnyola wano. Simanyi oba olina obudde. Obudde tubuyina. Tuvaayo mu kkomera nga buli kimu nkitunze Kasuku. Ennyumba nesigala empty n'akafaliso yaleeta n'akafaliso okuva ewaabwe ke twasulako Kasuku nga tetusobola kuteeka mbirizi ku seminti. Buli kimu ne tukitunda nga tusigazza katini mulyango. Landlord yali atubanja emyezi 3 agenda okuba katini ng'ennyumba eri empty. Naye n'abasiru baagenda nadda bambuzaabuza. Kumbe ebintu twakola ki? Twabitunda, nze nabitunda. Natunda buli kimu nga bw'omanyi lumu y'omuvubuka. Omuntu oyo atandika obulamu. Erimu ka TV, erimu buli kimu. Byonna ne mbitunda. Ne babitwala. Nga nnoonya ssente ziva mu mbeera eyo. Katonda nannyamba ne ngimaliriza, yadde saagimaliriza bulungi. Nenziramu ne mpanga obulamu buto Kasuku. Ne tubeera n'omukazi. Mbeera n'omukazi mu mwaka ogwo, omwaka ogwo gwennyini gwafuniramu ki? Olubuto. 2015 omukazi afuna olubuto. Bw'afuna olubuto aŋŋamba luno olubuto nze ngenda kuba embeera mu butuufu yali ki? Yali mbi nga sikola omulimu siina ndi mu kweyiiya. Mukazi n'aŋŋamba nze olubuto ndukola ki? Ndujjamu kuba nze sobola kuzaalira wa ku lujjange waffe tebakola ki? Tebakumanyi. Kasuku ne neegayirira omukazi nenkuba amaviivi ne mugamba nnyamba ngenda kukola ki? Ngenda kukyala kandaba abantu abankwasizaako nkyale naye emyaka gye ntuuseemu gyakuba na mwana sikyali myaka gya butaba na mwana bw'onojjamu olubuto lwange kigenda kumpisa bubi nyamba. Kasuku ne tukanya n'omukazi ne mugamba ebigambo n'omulimbalimbaawo ng'omusajja
ne tukanya n'omukazi Kasuku omukazi nakkiriza olubuto ne tubeeramu Katonda nanyamba nankwasizaako nenfuna obusente obwakyala era nenkola dates omukazi nengenda nenkyali ewaabwe nembeera official ne bammanya ne tugende wase family emmanyi sigamba nti ndi mugwira family emmanyi family yaabwe eriwa eri Masajja kati omukyala ye afaanana atya omukyala ebisimu ebifaananyi Kasuku ekifaananyi omanyi njagala kumanya ekifaananyi kyekyasiiza okwagala ekikulu si kyamukaabira ekikulu nti history waffe w'amaanyi nnyo Kasuku naye abakazi bantu babi nnyo teyandinkoze ekyo kati kyenkugamba Kasuku ndago omukazi nyala mbozi yeyongereyo nga mmanyi omukazi mulungi si mulungi Kasuku ne bwatandibadde mulungi naye era mulungi wobeera oyagala yewo naye omuntu akubeereddewo Kasuku nga n'ababo tebasobola kubeererawo Kasuku ekyo kintu kyanjawulo nze omukazi yambeererawo seegaana era yannyamba okumbeererawo okitegeera omukazi yono yambeererawo naye ono taliimu ebizigo ono omukazi taliimu kizigo mukazi ali ku nakyo kitegeera Kasuku naye mukazi mweru naye omukazi oyo wali okyamusobola gwe ate nali ali Dubai aweereza emitwalo wenzija Kasuku wenzija ebintu bino byonna bintu bibi ebintu byonna bibi Kasuku mbuuza lwaki abantu babi abantu betusinga okwagala Kasuku batukola ebintu ebibi Kasuku nze nakomawo kati enkyampeza wiiki 2 nenze sirya mmere gwe kenyini ompise wali ku mmere olabye ndidde waliwo omuntu ava ku kye yatayagala kulya luwombo Kasuku waliwo omuntu atayagala kuwuliriza lusu lwa mmere eyo Kasuku sirya nsiiba ku byakunywa emmotoka nsiiba ku walagi nsiiba ku bitamiiza si walagi yekka n'ebikuba ebirala Kasuku sisobola kusula wange Kasuku emmotoka wensanga Katonda wanyambe wali abantu wempaakinga bwe sisula mu paakingi njisuza mu zino engoye nzimazeemu ennaku 2 sisobola kudda waka ntyayo ndaba ye entiisa ey'amaanyi Kasuku okitegeera buli omu ayagala privacy teri ayagala kwerabisa naye waliwo ekisukka kati kyekyabaawo ekikwogeza bino byonna nkomawo 2020 tubeerako ffenna omukama muwe ekiwumula ekyemirembe mukadde ava mu bulamu bwaki bwensi eno maama w'omwana oyo mukadde bw'ava mu bulamu bwensi eno embeera yali ndalamu kuba amwagala nnyo kati aŋŋamba kati ekyo kyeyongera ku kiri aŋŋamba naye omanyi embeera gye ndimu si nnungi kati naawe olaba mukadde yakava mu bulamu bwensi eno kati nze sisobola gatta waya kubanga nina ebirowoozo bingi kati feeling naazijjawa n'ekireka Kasuku omukazi aŋŋamba omwaka ogwo gwennyini mwegayirira kuba yannemesa n'okuddayo ng'obudde bukyali n'addayo mu mwezi gwa 9 oba gwa 10 nga ne visa yange bagikansolinze omukazi mwegayirira omukazi aŋŋamba nti omanye ekiriwo nti bw'oba oyagala nzire mu bufumbo tubeere ffenna ntuule ntawakale tubeere babiri n'omwana wange nti nze ngulire ettaka ne bw'otazimbako nti ettaka eryo bw'ona oligula nti omwana wange nze nja kusonda obusente bwange muzimbireko obuzigo nti bw'oliba onneekyangiddeko nga bonna kuba nina ebibi bye nali mukoze naye bye bisobi bibaawo ng'omuntu bibaawo naye oba osuubira mujja bitereza kuba naye mabega tetwalinga bulungi Kasuku twaterezanga era nekino nali manyi tujja kitereeza nangamba bw'oliba onneekyangiddeko nga ku luno bwe mbirabye nze at least omwana wange nawe nsobola omujjira emitwalo 15 ku 2 oba 25 buli mwezi konze kale nensooka nkiwakanya Kasuku discussion twagikola almost 2 months mpaka we nakkiriza omukazi nansinza amaanyi Kasuku nenkwata ssente nentunda akamotoka kange nenkwata obusente nembugulamu akataka era ettaka naligula mmanya ga mukyala ewa ebuloba kati ng'olwo lwonna ki mukyala avuye kusumbuwa nnyo oba ffumu nnyo nze simanyi oba ndi muloge nja kikkiriza oba bankola ki kyonna kye bankola nze simanyi nagwe eddala olw'oyo omukazi ekyo kyonkulayirira sibitegeera because ne mwembaddeko n'abakazi abalala bigaanye byonna nze nga ndowooza mukazi wange Florence nengula ettaka naye ng'agula ettaka talina yadde akajiiko kaki k'ettaka that is 2020 kuba nze pulaani yange yalinga muga nti kangula ettaka tusooke tuzimbewo amaka n'akigaana naŋŋamba nze okudda mu bulamu bwe olina kukola ekyo nenkikola nengula ettaka era she was very happy and overwhelmed
era ngendo okuva wano Kasuku yadde tetwali nnyo kirala kye twakola naye nga tuli ffenna ngendo okuddayo mu 2020 nga ggwako nga tuli mwami na mukyala mbadde Dubai nga ndi ku kyeyo nkola nga tuli mwami na mukyala siina kye siweereza talina kyansaba kye simuwa talina lwankaabirira emergency ne simuyamba bw'aba ayagala kakadde wakiri muwaayo ensanvu ng'omusajja tayinza kunsaba simu ne sigimuweereza Kasuku nga ngezaako akalungi kendaba akali ku mulembe ng'omwana ow'obuwala ke yandyegombye nenkamuweereza Kasuku nze Kasuku mbadde eringa n'okuvimba nvimba nga ngamba bannange mwe munoonya ssente n'abakazi naye nze Katonda yampa omukisa noonya kimu kyokka ssente naye mwe munoonya ebintu bibiri ssente n'omukazi naye nze nina omukazi era nga buli wateekayo vidiyo ku TikTok nga nze ne ku mulimu nga mmanyi okulaga bannange mulaba mukazi wange kumbe nali nkuuma lubugo lubaale mubbe kati ekintu kino lwaki kinnuma nnyo Kasuku omukazi bwe nabeerako naye mu nsonga z'omukwano already yalina omusajja wamubba ku musajja ngamba ono gwalina kati wenkujjira kati nze nabeerako naye mu nsonga z'omukwano gwali omulundi gumu mu 2020 nga bwe nkunnyonnyodde naye ng'alina omusajja kyova yali talina feeling zange by then kati bw'abeera n'omusajja mbeeraawo ndaba ebifaananyi bitambula naye ng'omusajja n'okumumanya mumanyi wa ku kyalo nze ndi w'ekibuye omusajja naye musajja naye nga feesi ng'omuntu bw'okula Kasuku feesi ekyuka nga feesi nene ngamba omusajja nga ninga akola ki amumanyi ono feesi si mpya ndaba ebifaananyi kati bwe mubuuza naye neegoba baaki oyo muntu tomumanyi oyo simaaba Aluganda baffe simaa biki kati Kasuku neesiga omukazi to the extent nti nze Florence nga naye banga nti bamusanze n'omusajja muloogi oteekawo omukono ne bagutema ne gamba mukazi wange talina kikolako kubanga amawulire bagampanga tayogera mpola naye nga muntu ali mu layini ng'olaba ng'omuntu ali mu layini nembeera n'omukazi Kasuku nanga naye musajja ono nga ninga mumanyi biki nenkiremerako awo nga bwambulokinga ku WhatsApp abaana ateekayo ebifaananyi bye ku status oluusi ambulokinga kati oluusi ebifaananyi mbijja ku status za muganda waliwo muganda we nga kwembijja oluusi kuyiye nambulokinga kati oluusi nga n'okukozesa essimu z'abalala okufuna ebifaananyi ebyo kubanga baali mu love oba okitegeera naye ndowooza nze ng'oluggi lwange baaluggala nga simanyi kati mbeerawo lwaki nga nti omukazi ono yali annyendako even before nga simanyi kuba nali muwakanira nnyo kati nze yasobola okubeera nange mwezi ensonga ng'olwedde alina omusajja oba okitegeera bw'abeera nange ng'alina omusajja kitegeeza nange yali abeera nange ng'akola ki ng'alina omusajja aŋŋamba recently last weekend on Sunday Kasuku mba njogera naye ku ssimu tuyomba kyava ŋŋamba ti nze Kasozi kuba nina ekigambo kinemugana nze tusobola kumpita mwenzi kuba namugamba nti okitegeeza oyenda webaka n'abasajja balako ekyava ŋŋamba gwe tosobola kumpita mwenzi konzi lwaki oŋŋamba ekigambo ekyo kuba takiŋŋambangako naye tosobola kumpita mwenzi nga tonnyanjulanga nga tonkubanga mbaga konzi kyenva mugamba sookoddemu statement gy'oyogedde kwekyava nga tosobola kumpita mwenzi nga tonnyanjulanga nga tonkubanga nambaga ne mugamba ye Florence osobola okwogera ekigambo ekyo ewammwe bamanyi senga mmanyi nakyala ne mugamba ebintu byonna nga tubijjeko nkuyinamu omwana waliwo ekisinga ekyo ne mugamba olaba oyogedde ekyo ekitegeeza bye baŋŋamba nga byali biki byalinga bituufu nga baŋŋamba nti webaka n'abasajja naye nga nkuwakanira because I was deeply madly in love with you nga I cannot even accept anything Florence nga yinza nga ngenda kusisinkana Kasuku ne mugamba it is okay nga sigaana why because nali trust era nga bagamba love is blind true love is blind nze nali sikisuubirangako era nga sikirowoozaako kati waba yakikola nange nga already alina omusajja kitegeeza nange yakinkolanga okitegeera kyenkugamba Kasuku naye nga it is hard to accept olw'ensonga nze nali mu love Kasuku lwaki nina obulumi bw'amaanyi ngenda okukomawo nkomyewo wiiki 2 emabega omukazi nga nga zaakutula naye nga buli kuba namukubira essimu ng'amuzayo 1 week to come back nga njagala ku finding out if you are still together olw'ebiri ebye nali ndabyeko ne mugamba njagala twogere
tulabe bwoba wa moving on kijja kunyambako ng'omuntu mmanye nange neteeketeke kuba kati gwe wa moving on gwe weteekateeka dda Kasuku omuntu gwe badde naye since 2013 up to now it is not easy to move on. It is not a 2 years 3 years relationship and most so nga mulina omwana abagatta mukubira essimu twogera nga ngamba nze ndi wendi gwanange siriwa biki lwaki ombuza ebintu ng'ebyo omanyi ye ayina ebintu bibiri omuntu omwenzi aba n'ebintu bibiri kwekaza na kwegaana lwaki ongamba ebintu ebyo biki ombuuza otya gabuuzo ngaako Kasuku nali njagala kutrackinga simu ya mukazi wange naye nze ndaba bannange eringa emirimu gibalemerwa abakazi abatrackinga amasimu gaabwe emirimu egikulema n'ofa si bannayuganda bokka n'abamawanga abalala tubeerayo n'olaba omusajja ng'omulimu gumulemye n'adesigninga n'adda ewaka ku kyeyo because ebirowoozo bibeera eno abasajja ffe tusinga okuba ne true love Kasuku oyinza okwebaka n'abasajja nga 100 naye ng'oyagalamu omu ffe tusinga okuba ne true love ng'oyagala mukazi wo to the point nti owulira ofiirawo nenjogera naye ne mugamba nkomawo naye mbuulira ki ekikola ki kigenda mu maaso tuli ffenna wankyawa wa moving on neeteeketeeke manye embeera gye nkomerawo mu mbeera ki mukazi kyava ŋŋamba tuli ffenna nze sinagambako nti tugenda kubeera ffenna just ekiriwo kiri kimu nti nkola sigenda sobola kusiiba kuba I was made to come for 1 month vacation then I go back to work kati olw'okuba nti namalayo emyaka 3 nalina ebizibu bingi nnyo bw'olwawo nga tokomawo ebizibu biba bingi nga nina ebizibu bingi nnyo nga sijja malako even my last contract nze nagikansolinze nensaba company ba counseling because nabagamba I have family issues of which I don't know how long it will take me to solve ne tukkaanya company nenkansolinga nenkomawo kati njogera n'omukazi nga omukazi nandaga nti waali era nandaga agenda kubeera nange nkomawo kati no nsikomawo after 4 days tuddamu twogera omukazi aŋŋamba nti naye omanye ekiriwo nti sigenda sobola kubeera naawe nti nja kujjanga buzinkulabengako kintu ekyo Kasuku kyankasuka wala awo amasanyalaze ne gakola ki ne gamyansa Kasuku ekyeyo kirina depression abaana bali ku bye balina depression Kasuku yo depression oli automatic ne oba tojagala yeekuyita oba oliwa ye ogisanga already ina depression omuntu akongera ku depression nkomawo akubikira nti ngenda kujjanga nkulabengako bulabi konzi ne mugabo nange wange luli waŋŋamba tuli ffenna era ojja kujjanga tugigenda kubeeranga ffenna just wafunye omulimu kuba yaŋŋamba nafunye omulimu omupya naye guno omulimu omupya sobola kusiibawo kuba nali yalina mobile money this is my money I invested in her okulaba nti abeerawo kali n'agivaako mobile money omusajja yamutwala we yamujja omusajja we yamujja wa ku kyalo ate n'amujja ano n'amuteeka wali era mu mobile money omusajja alina ekibanda ky'emmotoka naye nga si kyamaanyi Kasuku lindako Kasuku nze tosobola kuntiisa nga toweza capital wa milioni 10 sigamba nti nziyina waliyo bondi etaweza capital ya milioni 10 Kasuku bwe mba nina emmotoka 5 ziba sente meka gwe omanyi bondi ezo bwe zikoleza emmotoka enkadde nze nzimanyi because I'm dealing with them nyini kibanda asobola okuba n'emmotoka 4 oba 5 ng'abasigadde mulimu abakolawo bonna buli omu alinamu emmotoka emwemu nga kale gwe milioni 10 oziyina siziyina kale ogamba oti alina milioni 10 takutiisa anti wulira wenzija ekisooka nali mugumu Kasuku nga kiri kyegambye nti omuntu eyabeerawo nga sobola muwa mutwalo nentuuka ku level esobola omuwa akakadde ng'oli sure nti olaba nava waliko nothing tukati muwo million yes so kitegeeza if I can give a million yes nsobola okuweza 100 million you understand because even last year yankabira bamubbako ku mobile money I don't know whether it is too or wrong naŋŋamba nankubira naŋŋamba nkusaba kunnyamba sente omusajja anzize wano nanimbalimba nanfera ebya mobile money nankabirira naye na busente bwange bwali bwa gratuity ne muga siina sente naye ndakwata milioni 2.5 okole ki otandikireko okwo kuba yaŋŋamba nti kati gwe Kasozi bwonvaamu nze ndi mulekwa abondeke eddaani gwe nasigazanga essuubi lyange owulira ebigambo ebyo Kasuku how do you feel naye wali owuliddeko ka statement it is the hope that kills
suubiri erikutta. That's why I told you love is blind. Gwe ebyo nga byonna tobiraba. N'addamu n'ansindikira message yali ansaba mmotoka. Sente yaŋŋamba mugulire y'akamotoka. Akateeke mu bondi. Olwo gwe ng'ofuna mmeka? Anti olwo kye nkugamba wenzija. Aŋŋamba mugulire y'akamotoka akateeke mu bondi. Naŋŋamba bw'onoongulira y'akamotoka. Omukazi okumayo omukazi oyo munyiigidde obulamu bwange bwonna. Kumbe omusajja yali yamutwala dda. Ebigambo ŋŋambi wulya naye nga sibikkiriza because omuntu gwe naliko gwali mutima nga ffenna tuli wamu. Naŋŋamba nti bw'onoongulira y'akamotoka w'okomerawo bw'otugenda zaalayo omwana. Nze naawe kubanga ojja kuba onkoledde ka business nagenda ova wano 2020 nga ntandise okutunda business y'obumotoka naye nga my business ye Uganda Kasuku teri reliable tosobola abamu kati mwe bakasuku system mugimanyi you know how to penetrate for us it's hard kizibu okupenetrate ng'ogenda okukomawo nga buli kimu tokitegeera okitegeera naye omuntu abadde mu system for long time amanyi ewokunyiga amapeesa n'ali ku mabanja wano aba alabika bulungi okusinga gwali eri neŋŋamba neŋŋaana omugulira emmotoka nali njagala gimugulira naye nga nagenda n'okuva wano nze emmotoka gye natunda nali njagala ngimulekere gye natunda okugulamu poloti nga njagala gubeera omulimu kuba nagenda ova wano ng'ebyemmotoka tannabiyingiramu kati omusajja yamutwala yali wa mmotoka kati kyenkugamba nti omukazi yalinga ayenda ku nze kubanga nebaka naye ng'olwedde alina omusajja that is 2020 so bwe wakomerawo bwe nakomerawo naga akamusajja nkamwokyeyo omulundi okitegeera but I didn't know that nti kiri bwe kityo wawomerwa sooka ove ku ebyo Kasuku anti nze kubuuza ekibuuzo kiriba ekiti muganange manyi wakinkubuuza because njagala kumanya problemu yo weeva n'omukyalo oyo kuba gwe oyinza obutagimanya kuba oyagala nnyo twagala tumanye omukazi waaki obadde omwagala nnyo bw'otyo okutuuka okuba nga baakuwaako omulundi gumu beeguti naye ng'okyali ku ekyo olaajana yensiko wakinkubuuza nti kyali kitya tonywera ku seeti Kasuku ekisooka mu byonna ekyeyo kirina stress nkimanyi ekyokubiri Kasuku abaana bangi bafudde ebitundu by'ekyama abalenzi ku kyeyo sabbuuni simanyi naye embeera okitegeera kubanga ne bonogamba sabbuuni onoomukozesa for how long naye tewabeerawo muntu babaayo naye Kasuku babaayo anti that's where I'm coming babaayo naye Kasuku waliwo abantu abamu obeerako values zo z'otambulirako e Dubai oba mu UAE enamba esingayo ezensi z'abawalabu zonna z'olaba enamba esingayo y'abasajja era population bw'ogitunulako abasajja tuli waggulu ku bakazi tubasinga almost miliyoni 4 kyokka nga jjukira omusajja omu kati nga gwe Kasuku weetaaga okuba n'abakazi nga bano bataano okitegeera okubeera satisfied oba n'abakazi bo nga bana ku bataano kati eri ekiriyo wano abakazi abasajja ffe tugaba ebiyungu wano eri abakazi be bagaba ebiyungu eri abakazi be bagaba ebiyungu mu UAE kuba bagamba bannayuganda musobola okubeera nga mulina kati ng'eyo deeka ezo ze musulako byonna ngenda kuwa details n'asooka n'amulya n'afumbirwa ate ow'omu makkati eri abakazi be bagaba ebiyungu eri omusajja se ayina ntono lwaki nti abakazi babbula ate nga demand weeri kati because the demand is there ojja kwesanga nga Kasuku omukazi omuliko abasajja nga 6 oba 7 oba 8 even 10 abaana abateewa respect on their body ojja sanga omuwala omu ng'ali n'aleeta ono n'aleeta oli ng'alina mu katanda n'aleeta ono n'aleeta oli n'aleeta ono n'aleeta oli kati it is all about you Kasuku self respect okitegeera n'ogamba ekintu kino nedda this is too much n'oguma n'ogamba yadde yes abaana abawala naye nze kino I will not go there I will not cross the line so n'oguma n'osiba ennyama n'obirabanga we bizze kyovula agambye abaana abamu bakomawo ng'ebitundu byasanyala bikozi bisiiba ku esi bisuula ku esi ogenda okukomawo ng'ebitundu by'ekyama byakwatanga bulooka kati olwo okomawo wano obeera okyasobola okwegatta kwanza embeera ndowooza nti
obeera olina aji eyo yeegatta ne mukyalawo kati bwakugamba nti akugjamu omulundi gumu bwe muli doesn't ring a bell kuba wano bw'obeera wakakomawo okomawo n'ebintu omuwaddeyo omukyala yenna asobola okugamba ekisaka kinkwate kale kamwokyeyo wiiki 2 osobola okudda engulu because ndowooza ebimu ku bintu ebirwawo okufa ku mubiri gw'omusajja bitundu byakyama osobola okudda engulu oledda engulu naddala nga laavu weeri oba okitegeera kasuku omuntu gw'oyagala kasuku teyeetaaga nakunyonyogera nnyo kuba ye ne bw'omulowoozaako obulowooza buli kimu sisitimu eddawo kati eri tugenda okubeera eri buli kimu kiri kuziru kati ogenda n'obeera n'ogamba naye bwe neebaka n'ono ogenda olaba gundi eyamututte endola gundi yamututte n'ogamba tugenda olwaliro obupataani bumututte obuki obubangaali obuki buli omu yeebaka omwo eringa toilet infection ziringa infection sirimu alinga sirimu omwana kuba abakazi abo boolaba kasuku batona ababuuza obupiira kyokka nga n'okukebeza takukebeza bo tebafaayo yagenda bugenzi oba okitegeera kati byonna byonna ogenda obitunula fenga abamu abayina ennaku ennyingi noweetunulamu n'ogamba naye singa omuntu oyo ansiiga ebirwadde kuba bannaffe tubalabyeko abalwadde nogamba naye singa bansiiga ebirwadde ani agenda okunzijanjaba ani anambeererawo ani gwe ngenda okukaluubiriza kuba byonna byonna obyebuuza mu mutima nogamba kati kino ekintu kye njagala okukola I will last for almost 30 minutes it's the only happiness I'm going to have 30 minutes to 45 minutes then after what omwana akusiiza ebirwadde no, I'm saying before because now embeera gye ndi mu kasuku I'm paralyzed that's the truth kati omaze emyaka nga 3 I'm paralyzed ekyo kyo nkikubuulira nze nalwadde dda because ebyantuuseeko kasuku sikyasobola yadde okweba nakye nasigaza kufuka kati kiki ekyakutuuseeko Moses nkomawo wano kasuku omukazi aŋŋamba tasobola kubeera naawe kusula naawe bwe namukubira essimu bwe yayogera nange ku ssimu message nziina wano mu ssimu nambuulira buli kimu twayogeranga almost 2 hours every day ku ssimu naye nga taŋŋamba nti kasuku alina omusajja wabula nga ŋŋamba alina trauma ku mutwe eya mukadde we mukama mu ekyumula ekyemirembe ne blaza we yakamufaako eyakamuddako omulala yamuddako yennyini mukama abawe ekyumula ekyemirembe abeera mukoddomi wange nga kati ebintu byonna nze nekyawakyawa n'obusuwa siina nze n'ebyabasajja byantama kumalako mirembe kati nze muli ngenza okudda kasuku eyagendako newaabwe okitegeera n'omwana tuyina abakazi bamanyiira banna okitegeera mbobusuwa takyayina okitegeera kasuku nkomawo nina obusungu nze kasuku nkaabya amaziga nze kasuku maze wiiki namba sirya mmere appetite ya siina ya muntu yakomawo nga nkomawo kusanyuka 3 years nga siri wano nkomawo eri nalinayo business ezaali ez'amaanyi zonna on ground zagwawo ku zero naye business ezo okugwawo siina kyembadde sikola ng'omusajja omukazi taŋŋamba nti nina omusajja kino kireke wabula buli kimu nga nkikola in pipeline n'omwana oba okitegeera kati nkomawo nzija recent nakomawo wiiki eri ewedde on Sunday buli kimu yakikola yanfunira ennyumba n'ebisumuluzo byewange abiyina essaawa zino kuba kati maze ennaku 3 sesula waka n'ebisumuluzo abiyina nenzija nantwala mu nnyumba gye yanfunira nembeerayo nandekayo I was so depressed kasuku I never cried like that day I'm telling you this is the one of the worst day in my life nga kyekinkaabye omukazi agenze akuleseewo olagamba agenda kukola ekiro nakomawo misana yavaawo waka ssaawa 3 ezekiro nga tuli ne mukwano gwe kasuku nakaaba nalowooza bye sirowoozangako mu mutima gwange ne mbwongo ne binzijira nga ndaba am alone kasuku omuntu gwenjogerako she is next of kin in every document I have in my life siina kalibe ettaka kakabe kamotoka kakabe ka account aka bank kesigulawo nga si ye next of kin wange ye muntu gwenjogerako omuntu gwenjogerako kasuku abantu betwagala ennyo bebatufumita amafumu agatumaliriza mukazi wange yamaliriza kasuku because of me I'm totally down broken nezo sente oyinamu
anti kati sente mbamu nezange era sisabiriza mama ye heartbreak eruma nga ate toyina heartbreak eruma nga toyinaayo naye sisabiriza okitegeera kyokka ng'oggyeko ekyo nze buli kimu kye nali mpulaninga Kasuku nali mpulaningira mukazi oyo oba muwala oyo nga tupulaninga bameka babiri oba okitegeera kati andeka ewaka agenda ennyumba nagitunuulira bwe nti nembeera awo nennywa omwenge gw'essinywa. That's where trauma started in my life, the big one, because there I was depressed. Kati awo akuleseewo Yesu olaajana but tonnafuna bujulizi. Sinnafuna bujulizi, you are right 100%. Naye nga senses zitandise okukola ki? Okutambula. Ngamba there is something wrong. Ngamba ye byobufumbo tayagala era takyayagala. Ne mugamba nti tonimba toyinza kubaawo nga kuba you are coming from a family where there is mother and father. Era ebimu ku byakunjagaza it is that kubeera wali maama na taata. Okoze ne taatawo ne maamawo. Yes, ng'era kowa values za family aziyimirirako nnyo. Nga ngamba ekigambo kimu. Oyo omukazi okumanya abakazi balaba edduka Kasuku. Omukazi nga ngamba nyinze kwewanzaddemu yaŋŋamba nga kwewanzaalamu omwana wannemaza. Why? Because ffe tukuze batugaana okuzaalazaala abaana. Okitegeera Kasuku. Anti to papa nsumululo osuna gwe bba mugumiikiriza. Omukazi aŋŋamba nze nkuze batugaana okuzaalazaala ki? Abaana. Nze bwe mba nzadde mu kasozi relationship werigana ndyeyombekera. Nemanya nti ekyo kiganyika mbere n'omwana wange omu kasita tebagenda kumpisa mmanju. Kasuku abakazi babi. N'olowooza ati nafuna omuntu. Naye nga nange ngezaako ziri ensobi ezaali zindeetedde obuzibu nga nazikola ki? Wazikolako. Nazivaako sikyabiddamu. Kaakati ndowooza n'emikwano gino ayinayo sister we ndowooza yamujja online ku layini n'amuzza ebbali n'abimunnyonnyolamu. Namugamba ebyo byowooza mbu sima toyagala kuzaalazaala biveeko. Ndowooza nawe kwe musajja kwe kufuna oyo. Kaakati naye ng'omukazi my first day to see her at the airport namulabirawo ng'akyuse. Ne mugamba oli munene oyonsa kiki? Mukazi wange was portable. Mukazi alabika bulungi. Yali teyabunduka bw'ati. Naye nga yabunduka ng'omuntu ayonsa Kasuku era omulaba. Ne mugamba oyonsa kiki ng'obunduse. Neera namugamba oyise n'akayumba. N'aseka nanga oŋŋambye bw'oti biki. Kati nembeerawo ne tubeerawo ne neegayiriranga kubanga ye taŋŋambangako nti alina omusajja. Wabula nga ndowooza alinda until I find out. Kuba ne before yaŋŋambanga nga mugamba ne mugamba Florence oŋŋamba toyina musajja. Naye toyinza butafumbirwa nanga gwe tofaayo gwe kola gwa kunoonyereza bw'olimanya nanga bwe mba n'omusajja nsaba Katonda amugye mu bulamu bw'ensi eno. Kaakati nembeerawo awo ne nnoonyereza yesterday but one it was Friday nina kyali wange gwenjogera naye nga ye family yewo omusajja agimanyi nnyo singa nze. Kati tumamba nina bye mugamba bye musaba nkolera eri anyambeko okuba siriiyo. Kati mu kunyinyonnyola ngeri gyagenda bikolamu mu 25 seconds obubulayo ku audio kyava nga kirabe kino ebitama kisiru nakigamba nga omukazi bagenda mukitwalako kyagaana mukazi bamukitwala nako bamuzaalamu n'omwana. Oh my God, ne bye nali mugamba okunkolera nabimugamba nawulira nga sikyabitegeera. Kasuku abakazi babi. Kasuku nasanyalala nalwala kuba akantu ako kukake yaŋŋamba namanyirawo kuba yali yabiŋŋambako dda nga tuli ffenna Dubai nempakana ne muŋŋamba oli tekisoboka naawe naye batuloga Kasuku notuuka nga tokyategeera nga nze emirundi esatu nga baŋŋamba mukazi we twamusanze n'omusajja mu loogi abantu ab'enjawulo naye nga nze nkiwakana because omuntu nali mmanyi am so deep inside her nga simpakana. Kati bw'abiŋŋamba nendwala oli ne musindikira message ku audio nga bumanyi ez'obusungu nga ziringa 10 awo
yawulizaako nga bbiri ndoza n'amanya nti omukulu akoze kikuba n'amanya nali nga manyi n'omuntu nga mumanyi nembi munnyonnyola byonna kati oli eyabiŋŋamba kyemba mugamba mpe full details nanga tonsinikirako binnyo oŋŋamba otya nkwe full details nga gwe olina Kampala kyogamba gwe waliwo kyotamanyi ne mugamba muganda wange nyamba ompe full details era nampa full details buli kimu nakimpa omukazi baamuzaalamu dda ayina omwana Kasuku omwana wange tali naye nze Kasuku maze emyaka 3 siwuliriza mwana wange soogera na mwana simanyi bwali Kasuku omukazi newe mugamba obugambi nti mpa omwana njogereko naye tampa mwana wabula zo sente bazinsaba sigamba nti kibi okuwaayo sente zange because that is my responsibility okitegeera naye n'omubuuza omwana yakoze atya how did the kid perform takubuulira ebyo biki naye biki gwe vva gwe kyobomayo omwana ali bulungi omwana asoma nokeeka kati what is going on buli wokyogerako genda olaba nga lutalo n'okola ki n'okireka n'olinnya ku buleeki nze bwe mba naayogera n'omwana wange Kasuku nina kusaba lukisa eri ono omukazi waliwo omuganda we yalina omwana wange kitegeera naye bwe mba naayogera n'omuntu alina omwana I need to ask permission from my wife ne mubuuza mbadde nsaba kwogerako ne gundi nanga oli muveeko alina stress ze tajja kuddamu bulungi mwesonyiwe ne bwaba muganda we yenna nze nina kusooka kumubuuza because waliwo olukomero olw'amaanyi between me and family even in 2020 nayagala okugenda ewaabwe tusolvinge issues nangamba olaba kogenda ewaka oba kwogeza n'ogenda ewa ssenga nze naawe maneya ne emye tolaba nti kati twogera era oyina essuubiri okwagala nanze naawe netuliddamu kundaba era ate awo omutima gwange oba ogubuzizza bubuza neŋŋamba kakatula omuntu akoliki bakazi bali eso mu bulamu beebadala okitegeera bali kummwe bajooga okitegeera batukola ebintu Kasuku ne bajooga kasita ogendayo ekyassenga nenkita baganda we nembeera eno mu bulumi sina muntu gwenkontakitinga mu famire tolina gwoyogera kati nze gwoyogedde naye era kyekindeese wano lwa bulumi kyenjagala abantu bonna naddala aba famire mbasaba please don't judge me I know I have embarrassed you yes I have done it but it is either munsanga ngudde eddalu oba nga nfudde kati mulondeeko ekimu ku byo nze speaking up is a process, is a part of healing Kasuku nze saagala kwerabisa era saagala bya media naye ngenza okujja wano nga kiri too much wano omukazi sikyamuzza baamuzaala mudde omwana weba tokyamuzza no chance oba okitegeera ali mu bufumbo bwe kati noonya gwenjogerako bwe naayogera ne maama wange saagala bimuyingizaamu kuba yakubidde ne maama wange essimu kuba Kasuku mu busungu obungi natandise okupostinga videos zange ku TikTok nina obusungu Kasuku nina obulumi eri omuntu bwesobola munyonyo naye kati omuntu bw'omugamba agamba kireke naye tamanyi kikyoleka kati videos wadde postinga nga zaaki za busungu ng'ovuma omukazi nga njogera n'aziraba era yantutene ku poliisi nga 27 ngenda ku poliisi I don't care kijje era namugambye nti bwoba osazeewo okumaliriza it is okay just finish me I'm okay with it era gwe wantandika because we started together wano wendi omukazi aninako ettaffaali era mbadde njagala nnyo Kasuku omukazi oyo yagalire mu ttaffaali lyakoze eki lyantaddeko because ndaba nga tuvudde wala kati okyasobola omusonyiwa kati Kasuku osonyiwa oti omuntu alina omwana tabeera na mwana wo kati omwana wo ye ali ku ki anti kyegamba talina mwana wange alina musajja wa bondi omwana ali wa muganda we kuba nze owuwo ye alina musajja ali mu bufumbo ono omukazi wo abadde mukazi wo ali mu bufumbo ewa omusajja oli owa bondi gyali n'omwana gwe yazaala kati owuwo ali wa sisita we kati owasabyeyo ku mwana wo nkugambye n'ayina omwana n'essimu yaziggyeko kuba ndoze ono yamugambye jjako essimu kuba namugambye ngenda kutabuka ku ky'omwana kuba njagala mwana wange sisobola kuddira Kasuku mwana wange talina maama we talina kitaawe kyokka nga mwembi weemuli kyokka nga fembi weetuli oba omwana si wuwo kati awo wenzija bwe bulumi bwe nkugamba bwe nnina Kasuku kati njagala kumbulira omwana wange
era ekyo badde nga nkimugamba buli lwe tubadde nga tutabuka nga musabye njogereko n'omwana n'agaana omumpa nga mubuuza naye omwana gw'otampa omwana wange oba omwana si wange taamu neggwaako Kasuku omuntu n'alaga nti omwana we yakozebwa ati yadde okusindikirako kagundi kati obwongo busensinga ng'oluusi bw'abaawo ne ka vidiyo kakusindikidde oba akafaananyi kaliko forward kitegeeza alina gy'akajje n'akakusindikira tagenda ku vidiyo ya mwana nigo boonolaba vidiyo kati kireka omusajja yagaana omwana oba Florence yagamba omusajja talina mwana kuba nakyo kisoboka kuba omwana tamuyita maama omwana amuyita Florence amuyita linnya lye ye Florence yes nakazibwe nakazibwe Florence ng'olina ku bondi w'okolera awo ekibuye omusajja muwa omwana we kitegeera kati Kasuku nannyini bondi alya Florence muteeke ku nninga aleete omwana w'omusajja obujozi busukka Kasuku ekikato kinyooma bunafu bwe mba muli b'amaanyi ate temujooga nnyo Kasuku okitegeera omuntu mulekeremwako obuntu mundekeemwako obuntu naye n'omwana wange Kasuku Kasuku waliwo ebintu ebiruma nkomyewo emyaka 3 tosobola kuba ndi jangolaba omwana wo nembeerawo nga ninga atalina mwana Kasuku ndese abakazi ababuli kika abakazi abalina ssente abakazi abalungi n'ogamba kambeere ne mukazi wange Kasuku gwetobye naye n'oguma n'obeerawo ng'omusajja n'ogamba kanina nze kase nina omukazi noonya ssente naye Kasuku n'omwana owo tebamukkiriza kulabako omuntu alina omwana gyeko essimu baagala nkola eki baagala netteze Kasuku emyaka gye mmaze Dubai emyaka 3 omwezi gwe siweereza ssente gwe guno omwezi gwokka gwenkomeddewo ate nga n'omukazi namunnyonnyola buli kimu n'akitegeera nange tewali buzibu komawo gwe mwezi gwokka gwe siweereza ssente naye n'osaba omwana wo omuntu ajjako essimu ku mwana wo kati nze omwana wange ŋŋambe nti si wange nkole nti bw'aba mukazi mukabiridde ebbanga nemugamba omwana waba si wange ŋŋamba nti omwana si wange Kasuku nze siina taata nkuze siina taata nkulidde ku bukojja bwa maama wange be bankuziza be bataata bange be bamaama bange be bantu bemmanyi Kasuku ennaku eri mu nsi ennaku ekuluma n'owulira ng'oyagala kwejja mu bulamu bwansi eno naye omuntu ye tamanya kintu kyakola muntu kigenda muteeka mu bulamu kimazima ddala Kasuku nze seebaka maze ennaku 3 sidde wake wange ntyayo sula mu mmotoka n'opaakinga ewali abantu oluusi n'ogiteeka mu paakinga oluusi n'oteeka ku kkubo neweebaka Kasuku lwaki mpambonambona nina omwana at least bw'oba omukazi yagenze kale at least mbeere n'omwana wange mmanye nti nina omwana naye n'okwogerako bugizi Kasuku lwaki nsaba olukusa ogenda okulaba omwana wange lwaki banja okutuuka ku ekyo balaba siina ayamba kyebava banja okutuuka ku ekyo Kasuku nsobola okulabirira omwana wange n'afuna buli kimu kyayagala nsobola okulekayo okulya naye ng'omwana wange alidde kuba nze obulamu bwe nkulidde mbukaluba bulinga kyuma Kasuku nze mmanyi kye bayita omwana Kasuku kitegeera nze wesaaweerera mwana wange buyambi embeera eyasooka seegaana naye embeera yalimbi nga n'omukazi agiraba nga sirina wenzija yadde 10 ng'omwana yakazaalwa naye Kasuku bwe natandika okukola nakwata $2,240,000 nenziwa omukazi akole mobile money naŋŋamba ye asobola okufuna amagoba ga $5,000 ku 4 buli mwezi ezo sente zisobola omubeezaawo naŋŋamba ezo sente zisobola okumubeezaawo buli mwezi nenzikiriza nentandika obulamu nange ndabe nga mpanga okitegeera omukazi n'akwata sente recently wano mu 2020 waŋŋamba mbu sente simaya yaziteeka kati addamu ansaba sente zama era mugana naye kaakati onsaba sente ng'omuntu gwempadde $5,000,000 okole bizinesi yogamba mobile money tesobola kukola $5,000 omwezi naŋŋamba ne tutabuka nnyo kumba nsaba sente yazikwata n'aziteeka simaba babiyita batyo ba super life ebyo bwe bityo sente ne bazikuba Kasuku $5,000,000 nizifa naye omuntu eyamuwa $5,000,000 nali nfuna $800 buli mwezi Kasuku nenerekereza buli kimu ningamba kampeereza omukazi obulamu buterere kuba navaano nga twesuubiza buli kimu kangende ntandika obulamu tuve mu mbeera y'okusabiriza naffe tukole ebyaffe bwe kityo bwe kyali Kasuku neŋŋenda wendi Kasuku naye ndi wano ndi mu bbanga ninga kitengejja omwana wange ali eri ebintu ebimu bye twesuubizanga omwana wange ali eri maama we ali mu bufumbo nze ndi eri Kasuku nkubuulira kino Florence bweba mission yali yakumaliriza nze yamaliriza kuba tayagala mpase
takyagala era yaŋŋambanga genda bakulaawe simaa biki bakomye okuzaala ye tayagala mpase. Why? Because ayagala nnyo ndabirira omwana era tayagala mixinge baana naye ye yaba mixinze ate nga na mukazi. Kati ye kyafa nze kyenjagala omugamba kiri bwe kiti ye yamaliriza gwe wawedde nawedde. Kasuku nalina omukazi nkubuliranga musajja munnange ebyekisajja obimanyi. Nalina omukazi ku Sunday natwala omukazi ewaka. Kasuku siina kye neekolera yadde effumu lyaga yafa mane yani emye nze Kasuku nawedde sikyalina kye ŋŋamba. omusajja takyakuba saluti mu bintu byenjagala ebyokuwasa era this is a mission accomplished sikyasobola kuwasa osobola kubanga n'ebyalaavu byennyini Kasuku omuntu gwenjagadde Kasuku omuntu gweyagala nga you are 21 mubadde mwenna for 10 years n'atuuka essaawa zino n'akola ekintu kyobadde nga tolowooza nga nako mu bwongo bwo kyova olaba kinkaluubiridde okujja mu bwongo because it is something I never ever expected in my mind. Kale ng'oteeka otulaawo n'okirowoozaako n'ogamba naye tomanya luliba olwo omukazi n'akola ki n'andekawo naye neetegese ntya nalinga neerimba. Florence akoze byonna byakoze amanyi ndi musajja mugumu nnyo saali mugumu nga bwe nakirowooza kuba nali mugumu naye nali mugumu mu bino ebyensi kubonaabona dde eno ddeeri naye simu bya mitima ebyalaavu awo neerimba kati lwenkitegeera nti saali mugumu because I have failed to take the bullet. Ojikkiriza nti ennyingi dde sikyasobola kuwasa simanyi oba ndiwasa kuba according to how I feel omukazi oli namuyingira nnyo munda namwagala nnyo bye siina mwagala neemaliramu nnyo omwana w'omuntu kye saayina kukola nti omwana w'omuntu asigala mwana wa muntu Kasuku. Saawa yonna akyuka omuntu akyuka olw'embeera omuntu akyuka olw'ebikolwa olw'ebyo ebimugambiddwa. Kati gwe Kasuku weewuunye omuntu waba yasobola okubeerawo nga tolina kyomuwa n'otuuka ng'olina kyomuwa iwe provider n'akulekawo kiba kitegeeza gwe nti kimenya omutima. ntola yakwagala mu bwavu wali nga siina akasente kalabisa nga ne ssente oluusi yagattagatta enzo ennyumba ne tuzifuna ez'okulya tugatta babiri kandeete wano kandeete wali ne batugoba mu nnyumba ne tufuna endala nga yagassa obusente kwegamba ng'olaba relationship erina foundation. ogamba omuntu wange kennaasamba akajji okitegeera ngenda omukolera buli kimu nze buli kyembala kyonna mbadde nkibalira ku mukazi oyo kumbe weerimba kumbe neerimba Kasuku weerimbye neerimbye nnyo naye anzise ekyo kyo njagala kimanya anzise akumaliriza Florence omaliriza ekyo kyo ne bwe ndibeera mu ntaana ne bwe ndibeera wa Florence omaliriza kati gondi ani Moses this what happens kati kye tulina okufindinga wuliriza muganda wange kati kye tulina okufindinga how do you get over this situation? That's the hardest moment I am now. Kati we wali awo tabbo. Because abalabi ba Kasuku live omusajja ono tumuyambye tutya. Kasuku ebintu ebyo binsudde eddalu. Gomanyi kye kitegeeza okuba nga tolya mmere naye ng'onywa nnyo. Ati kati ono wala giwuuna atambudde naye. Ne mu mmotoka yange mulimu saketi namba. Atambula abunywa. Tumugambye wali wasigaddewo emmere. Olya ku mmere tukuwe ku tolya mmere sina appetite Kasuku siga ntina sente za mmere kitegeera Kasuku ngenda kuwaayo ku mmere nobeera ng'okaaba bukaabi nze ne wenkolera essaawa ya leero be bayinza okunyumiza obulamu bw'embeera nze Kasuku nsiiba mu mmotoka siva mu mmotoka kati oli ddereeva wakomyewo wano kuvuga Uber bya airport pick up omuntu obeera n'obusente bwe n'obupulaningira naye nze sente zonna ze mbadde nazo tuzipulaninga na mukazi si nze nzekka ne mwenkomyewo era nga tupulaninga naye tosobola zeepulaningira saawa eno because oli yafuuka omusingi mu bulamu bwange nsobola zeepulaningira nga singa nakimanya nti taliiwo Kasuku Moses ekintu ekyo ngaakola kikyamu nakola ekintu ekikyamu mu butamanya si mu butamanya wayagala Kasuku va mu kwagala don't feel bad you loved genuinely Kasuku sokoleke omuntu ono yankolera ebintu bingi bye sobola kugamba Kasuku nange ne ndowooza omusasula mu bintu biki
bingi kubanga ndaba relationship ina foundation ey'amaanyi nga nze yali asigaze ebbanja Kasuku tewali muntu nze abadde alina okuba n'ebbanja olyokusasula omuntu ono nti omuntu ono mdala mu butuufu yakola ebintu bwe biti nze Kasuku omuntu gwange gwasooka okugenda mu kkomero ye mukazi yantwala mu kkomera kyogedde awo kitegeera mbaddewo mu bulamu obukaluba naye ne ffenna ne tuyitamu ne twegumiiri ffenna nga tuli baana bato namufuna yakava mu ssomero nze nali sisoma kubanze byagaana nenkita nenzira mulamu bw'okuyiriba nga ndi mwana muto oba okitegeera Kasuku nze ndi mulamu bw'okugwa eddalu noonya obuyambi mbeerewa sisobola kubeera mu nnyumba emmotoka nsobola okupaakinga ku kkubo ne neebaka otulo kubanga mba mpulira ku bantu njagala wali bantu sisobola kubeera bw'omu mu nnyumba noonya ebintu ebikukkuba n'owulira ng'ofa kati era essimu yo yazzeeko essimu eyo giraba ID nze nagikola buli kimu era ye yaginsazisa ye yagisazeeko anti kati mbadde nnoonya wano ennamba yo nyagisevinga kuba kati njagala abantu abali eyo bakuyambeko omuntu alaba ka vidiyo kano if you can reach out to me yeeno Kasozi Moses eno eyo WhatsApp ye Dubai eyo kanji saving kuba kati Kasuku mpulira ngenda gweddalu bana munyambe nkole ntya omusajja yatwala omukazi wange ate omusajja simunenya talina buzibu kuba yakwana bukwanyi fena tukwana abakazi ne batugaana omukazi n'akugana omusajja nze simuinaako buzibu omukazi yayina okuuma ekyama between me and her okitegeera naye ekibuuzo kiri nti ngenda kukola ntya omuntu gw'omaze naye emyaka 10 alimu buli kimu ali ku buli kiwandiiko kyange sina kiwandiiko ne bwe kiba kyeri Kasuku kiriko Florence kati ebiwandiiko tandiko bikyusa kyekisooka ekyokubiri ogenda kwetaaga mu therapy so abantu abali abasobola okuyamba omwami ono he needs to rehabilitate mpola mpola kwa kati ekirungi kyayina yagamba sente ez'okulya aziyina so sibe naaba sina na kyendya sina na wensula just needs to be rehabilitated so omuntu ali eyo when you can reach out to me enamba ziyitawo wansi 0758 88 1542 I'm going to give you his number you get in touch with him mulabe mumuyamba abakyala abali eyo ng'osobola okugumiikiriza omwami ono n'omukwata mpola mpola n'omuzza engulu n'omubudaabuda n'omwagala n'omulaga nti laavu kivubuka tekirabika bubi kiwanvumu si muwanvu nnyo muwanvumu ansingako katini ate kokuba kifuna engeri gy'omukwatakwatamu naye abasajja abali ku kyeyo nabagamba nze nayogerako wano Kasuku baŋŋamba nti Kasuku njasama Kasuku buli eyo video gye wakola nze omwe yakomentinga nenga gwe byogerako tobimanyi Kasuku wali nze naberanga eyo oluusi n'oloota ebirooto nga mukazi we yebase n'omusajja ombiroota naye ng'ebirooto ebyo bijjanga by'amaanyi buli kyekirooto ky'olootanga n'amaziga nga kaaba era oluzuukuka bw'oti message n'ogimusindikira n'omuganda nakuloosa yebase n'omusajja omukazi n'akuvuma biki by'oŋŋamba tuddamu kuŋŋamba bya kisiru ne baka nze nakoowa biki nogamba wayi kanti ate omukazi buli womuwulira nga yeegaana nakoowa abo abakazi bannakoowa abasajja tebabalidde woowe abakazi bantu babi nnyo nnyo naddala ku nkuba kyeyo kale gw'olaba gwe ssekadamba baakuyisa bwe batyo ekintu ekyo nange kirina engeri gye kinnomyemu sikitegeera kyendabye ku bakazi abakazi muli bantu babi nnyo njo mutuleeta ku nsi mwe mutusindika mwe mutuzaala mwebali nnyo naye bambi mulina emitima emibi abakazi betwagala toyinza kukola mwana wa munno kintu kifaanana naye bakola ekintu kati oli yegwe oli omusajja yo wamutegeera nomutegeera n'ebifaananyi mbiina naye ye saagala muteeka nnyo mu saakasi ono kuba sirina kye muvunaana okitegeera tebimukwatako obikwatako oli direct naye abakazi waliwo ekintu kyemulimba omuntu n'omuwako omulundi gumu kati mu myaka ena nedda bannange n'obeera awo naye nze oyo tasobola kuba nze anti wulirayo kuba omukazi ekisookera ddala ekikuleeta eka kunkolako kunzijamu anti teyali tabeera wange yali abeera waabwe munga lwaki mbeera yali sinna anti olwaŋŋamba bwe nakomawo ogwo omwaka
aŋŋamba okuddamu okuba namuleka waabwe aŋŋamba okuddamu okuva ewaka tubeere ffenna ng'okwanjula kukoze eki kuwedde naŋŋamba sigenda kuva waka ate ogende ate nzireyo nze saagala kubeera mu nnyumba bw'omu okitegeera kati kwe kujja n'abeerako nange mwezi ensonga that's what happened kati tubeera ffenna mbaddewo nze Kasuku nga nali nfunyeko ku muwala omwana w'omugagga mu kibuga omwo mu Kampala omwana w'omugagga n'omugaana omwaka gwa 2018 empewo z'obwavu okitegeera omwana w'omugagga yali abeera Denmark gye yasomera gy'abeera n'akomawo Kasuku omwana ng'apangisa luzira eyo waliyo apartment ng'asasula ddoola ebyo buli lunaku simanyi na gyali anti wulira laavu eri eyaddala ebizibu ebijjira kati nga ndaba omuntu oli Kasuku byambeereddemu bingi okumuleetinga dawuni nga ngenze n'omukazi omulala kigenda kunkola ndabanga ebisiraani mu bulamu bwange kubanga n'abantu bulijjo boogera wano omukazi waba akubeereddewo tewali nsonga lwaki omukola ki omulekawo omusasula bw'otyo omuwala namulekawo Kasuku muwala yali muto mulungi well educated well informed ava mu family y'amaanyi sente weeziri kubanga nze namuvuganga mu mmotoka ate naye yali yakafuna break up ne boyfriend we nga nze aliwo naye nagano nze nakistopinga ne ngano kimuvinga forward why nga nina Florence weesibye ku muyayu gwa Florence nga simanyi ani idiot and fool okitegeera azadde omwana taŋŋambye abe waffe teryamanyi ngati wali omusuubirako gavumenti ki Kasuku wabaawo ekyo tokikola tasobola kugamba kuba yali akukuta bukukusi egamba nti beyafuna omusajja oli yandiŋŋambye nze nenzijjayo naye kati gwosoologa mukazi we nti olina gwewafunisa ku bantu bonna abali kulozi nange talina gwatayogera naye kwandibaddeko omwampita nanziza ku bbali yandibadde gwe yandigambye nambuulira ensonga naye Kasuku okutegerera ebintu ku ssimu kintu kibi nnyo ngudde eddalu ndi mulamu obutategeerekeka bw'oyogera naye yagamba gwe okwogeza neweekola ebyekisiru gwamanyi nze bwogeza neweekola ebyekisiru olw'okuba nze ye yasalawo kati Kasuku ekintu ekiriwo ye yamovinga forward ye neyeetereeza kuba naye yaŋŋamba yaliko mu depression relationship kati ye yeetereeza neyeekolako therapy n'amala n'amovinga on kati nze ndi mupya mu kyo tugenda kufuna abakuyamba nange mwennyini nja kulaba bwenkuyamba mu kyo mu kubeera mu kyo yakubira maama wange essimu jjo maama wange wa pressure n'amugamba ensonga ezo maama wange n'ankubira essimu n'aŋŋamba biki ebyo n'aŋŋamba omukazi kuba ye maama wange ekizibu kyalina kiri ekyo kimu nze maama wange ku nsonga za laavu oba lwakuba mukazi tabeerangako ku sayidi yange ne bwe muŋŋamba nti omukazi yanvumye oba ne muŋŋamba nti oba kino awolereza mukazi ndoza lwakuba mukazi kitegeera kati nze maama wange simuteeka mu nsonga za relationship zange nze malira era nnwana nabyo era nabino agenda birabira wano talina kyamanyi kati yakubidde mukadde essimu mukadde nanga ogenda kunkubya pressure ogenda kunzita lwaki okola ebintu lwaki mukola ebintu ebyo nanga omukazi oba yakwesonyiwa mute lwaki tomuva taate tukyayogera essimu neevaako nziramu mukubiranga essimu tekola ki teriiko ngendo ompanchi wamu obudde essaawa nga 3 nkubire mukadde essimu naguno gwake ngendo okulaba nga essimu yange bagisazeeko Florence yasazeeko essimu yange naye nga nenanga muntu gaali maanyi gange ogifuna kuba yali yamulema naye nkola buli kimu kyonna okufuna ennanga muntu ne mubuuza kakati otuuka otya ku level yensalako ku ssimu teyanzizeemu oba okitegeera Kasuku kati ndi mubulamu Kasuku ndi mu bbanga nze ndi mu bbanga oba okuswala oba ki ne ku mulimu w'enkolera bagenda birabira wano tebamanyi kyendimu naye balaba omuntu ali depressed tayogera abeeraawo nga kasiru oli najja n'akubuuza ekintu nga toyina ansa mbeera omwo mu mmotoka kunywa buwalagi tolya tonywa bwokitegeera kati tugenda anyway obudde bwo kati mbadde nkusabayo ekintu kimu Kasuku ensonga zino ziri bbiri ey'omukazi erabika tokyali mikono gyange nyinza si kyekintu kyenjagala it is not the bullet I want to take but mu ngeri yonna nina ogikola ki ogiteekinga mu bulumi bwayo naye kati ensonga ey'okubiri Kasuku ate ensonga y'omwana enzijjako waya Kasuku kati betugenda kufuna abagenda okuyamba tomanyi kyekitegeeza n'obeera eri n'okuba essimu n'oyogera n'omukazi omusabe ku mwana n'agaana
anti kati ebyo biraba byonna nakomyewo Kasuku ebyomwana kati ebyomwana byo biraba ebyomwana byangu kati Kasuku ebyomutima bye bizibu kuba byo tolina solution sina solution ebyomwana ngenda kubaako omuntu gwe ngenda okukwasa ngenda kukwasa kyamagero akuyambe omwana wo ojja mufuna bema bagenda mu DNA mujja genda nkyagala ekyo ky'omwana kyo teri nsonga lwaki obongana mugenda mu fida mugende mu fida ekyo kyo kyangu nasajja bange aba bana agenda kuweza myaka 10 abasirikale bachali bange please reach out to me tulabe how we can help this gentleman Kasuku waliwo privacy weekoma waliwo nalaba omwana wange 2020 nali natera okudda ku kyeyo ngamba Florence kangende mbuze ku mwana wange Florence nangana nanga tugenda yo bajja kula babi kibi Kasuku tomanyi bwe kiruma kulengera mwana wo wali eri ngagenda omulabo mwana wa agenda oyagala omubuuzeeko kuba okimanyi ogenda kukola ogenda ku kyeyo omukazi n'akukwata ku mukono n'akugana n'akukugira okulaba omwana wo lwaki bangana okulaba omwana wange omwana si wuwo bampa omwana at least omwana kati simanyi sirowooza lwaki mba nnumizibwa otuuka ku ekyo nentuuka ne kuleva etalaba na mwana tekirowooza nti wo n'oyagala okwogerako n'omwana n'omubuuza omwana yasomya atya sente oziwaayo n'omubuuza omwana yasomya atya biki by'obuuza naye gwe kyoba omanyi omwana ali bulungi omwana waba si wange nakyo kiŋŋambe manye ekiddako naye nze maama wange nambuuza omwana abantu bambuuza si maama wange ika abantu bonna abanneetolodde buli we bambuuza abantu abo Kasuku kati nkubuulira obulumi bwe businga okuva era Kasuku nkusaba vidiyo yange eno ogiteekeyo ng'obudde bukyali kuba nze Kasuku nina obulumi temumanyi kikyenzizaako mu bulamu bwange abantu bambuuza ebintu bibiri basoboka kubuuza Florence ali ati buli muntu amanyi teri muntu amanyi atambuza Florence buli muntu akubuuza Florence ali atya n'owulira ng'ofa obulumi Kasuku nga n'omuntu gwe bakubuuza tomanyi kikyaliko tomanyi nakiddako Florence ali atya noweebuzaabuza ayi gyali mulungi n'oguma n'omuntu n'akusindikira audio kubanga bamanyibwa gye twava bamanyi abantu abamu abaaliwo basinga tulaba mu mbeera ya kkomera eyo gye nkunyumirizaako kuba yali mbi nnyo yali wasi bwe bava awo ne bakubuuza omwana ali atya bane ekiwala kyo kiri kiti naye nga n'ekiwala kye bakubuuza ekiwala kye bakubuuza amazima nga tomanyi na bwafaanana tomanyi na bwatunula tomanyi na bwali n'ogaaka kati nze ndiki mu nsi muno nzaani n'onoonya gw'oyogera naye Kasuku nga tomulaba asobola okukkakanya n'okuwa way forward nze okujja wano bulumi bwe nnina ku mutima okitegeera n'ekyokusaba kyentwala eri abasajja bambi abaagala abasajja b'abannammwe nga mutekinga advantage wano abali ku byeyo oba oluusi nga munno omusinga ssente bambi ekikintu mukola kibi waliyo abantu abalinga nze sina kye ngenda kukola musajja yatwala mukazi wange kuba nze mbitegeera bulala manyi omusajja agenda otwala omukazi yaba asazeewo ffenna tukwana abakazi ne bagaana olw'ensonga zaabwe naye bambi ekintu ekyo kyemukola kibi mulumya abantu bangi ekyo kintu kyemukola kibi nnyo muve ku bannammwe nenziramu okukubira omulanga abaana bali ku byeyo baganda bange bw'oba tonnawasa bireke biveeko ku bibiri n'onoonyaako kimu either onoonye ssente oba obeere wako okuuma omukazi bambi mbeegayiridde otherwise bano abantu betulina tebatusaasira kati gwe weebuunya omuntu agenda okumala omwaka ogumu nga n'omukazi akimayi ogenda kumala omwaka ogumu nga tokomawo wano kikyaba akola ojja kwogera naye ku simu newezi n'abasaawa 10 oba 8 ogwekiro ojja kwogera naye naye gwe tokimanyi nti abwenzi babukeera ne bwe ziba 12 nze ndi muvuzi wa mmotoka navuganga special Kasuku nze nalaba ebintu mu special navugangako omusajja Kasuku nga yayita mu mbeera nga gyolaba gye ndi mukaabiramu amaziga sijja mwogera linnya yaliwo eyo kabalagala nga wakave kabalagala n'otera otuuka ebbunga musajja mugagga naye ng'ekiro ne muvuga mu Kampala ne mutambula buli kasino yonna musajja nga alina ssente naye ng'omusajja alina omwana wo ng'alinga embeera nze gyolaba gye ndimu ng'alina omwana wo yali mwana wa buwala nga yava ku bakazi nga naye talina nga almost bamalaya b'omu Kampala abamazeewo nga tugenda n'ovaano buli w'abanyuka alina okunyuka ne malaaya paka we namubuuza ne mugana naye mukama wange kiki kuba waliwo twatuuka lumu nga ye ne waba talina ssente ng'abebbanja abafuna malaaya ow'ebbanja ng'abafuna naye lumu namubuuza ne mugamba mukama wange kiki lwaki towasa abakazi biki
malaya ukikulu otya malaya nga yesittaza mwebakako otya niwebakako ono niwebakako oli n'osomba ono n'osomba oli naŋŋamba nze nava ku bakazi omukazi yali anzisi obulamu bwange buno bwolaba nina omwana omu ndifa nina omwana omu siriddamu kuwasa ate siriddamu kuzaala kambeere ne malaya gwe manyi ngenda kwambala nebake naye amala agende talina kyammanja sirina kyemubanja nava ku bakazi musajja bwati bwe yaŋŋamba naŋŋamba omukazi kye yamukola taliddamu kwagala mukazi kati essaawa zino yenze kyendimu essaawa zino nti nze essaawa ya leero ndayira simanyi mpozi nga Katonda alina kyankoledde ekyamagero oba Florence yalinga anyendako nga simanyi nga Katonda anzigyeko omuntu omukyamu antegekera omuntu omutuufu kye simanyi naye nze okuddamu okwesiga Kasuku n'okuddamu obuziza okwesiga omukazi kigenda kumbeerera kizibu kubanga omuntu gwe nasinga okwagala ennyo we yankolera ekyo ate kati kuba kati Kasuku I'm going to marry for business nina ompa kino nkuwa kino ompa kino nkuwa kino otherwise there is no marriage that is it anyway ebigambo bingi bye twandibagadde okusigala nga twogera but I hope everybody out there you learn a lesson from his story and those who can reach out to help him recover to help him get through this whole process you can go through my number kwa kati namba gyakozesa ye Dubai ate line tanasaza ya wano kati zebena nsobola okuwa enamba ye n'omufunira ku WhatsApp nina ne MTN Kasuku oyina ya MTN gisome kati bakufunira okwo some enamba anti kati nayo togimanyi sigimanyi mpya nakagisazisa 0765 0765 77 10 89 0765 77 10 89 you reach out to him tulabe tusobola okuyamba boy child kintu nekigenda mu maaso until next time mubeere bulungi mweraba